zabali sawa nga ennya za kiro abanga ziyiseemuko katono jukira nga ninga alaba West Ham oba yabadde ezanya nani n'enkyusa nezirewo omusumba kati mba nakaddewo omusumba mu njiri esimu ne yasoose nenkubira ng'egamba nti oli mulamu konze ndina waka mu ddiiro nagamba batugambye nti eri accident ate gwotera okudduka emmotoka ennyo sikyadduka nonakudduka okuva omukyala nampiima ow'empewo olwo yatugamba mulekerawo okudduka emisinde nalekerawo okudduka nentya nnyo eyangambye yabadde Pavini muwala wange nagamba nti naye tompanikinga kanzuula ekituufu nadamu nagamba bikwata ku musumba bafunye accident olubuto netandika okunnuma abamu bakikozesa nga bawulidde essanyu nze kyazze mu kutya butterflies in my belly nga mpulira obutambula mu lubuto lwange nengamba kino mukama ekikitegeeza simu endala nejja ne bagamba nti Masasi basi nga njagala kumanya we bali okutandika okutambula okubeegattako as soon as possible. Masasi tugamba Masasi nga oli agamba Masasi musumba bamusse. You can imagine ekyabadde mu bakozi ba social media nga twekubira Amasasi obiwulidde ebigwa ku station abamu tebannamanya ate namanya tuyagala mukanga tuyagala kola ki tutandika okwetegeka okudduka ejja enkubira omu bamwita Simon nga tuli mu ddwaliro musumba ali out of danger ne munaffe agenze tunatuuka ku ddwaliro Mr. Senkubuge akabenje kano mwakasanzewo mu kitundu kikukoze obedde ebitundu abantu babikontana kitundu kiwawe nnyini era mwamusanze mu mbeera y'omusumba n'emmotoka yabadde esangiddwa etya akabenje oli akugamba nti yamusanzeewo mpozi abebwebo mu kitundu his narration bagita from the horse's mouth agamba nti amasasi ga ambush babaguddeko bugwi nga tebakisubira nako amasasi negatandika okuba okuva mu sayidi zonna naye atalabye asooka nagezaako ye bwatu bwagamba nagezaako okukyusa leeni agezebwa nga oli amuleegeddemu nnyo nakka wansi masasi negeyongera from this side erimu eryo eryamuyizizza omugongo agamba nti tewali kirala kyonna it was God eyamugambye instruction yamugambye gwe vaayo n'akyuka bwati okugjayo omutima wano neriyuza omugongo from this side paka wakati w'omugongo abalumbaganyi babadde batambulira ku kimu mmotoka agamba tayinza kumanya tamanyi babadde babiri tamanyi babadde basatu tamanyi babadde omu tamanyi babadde ku pikipiki isuspects yabadde ku pikipiki naye awulidde bulisisa nawe olaba obanga oli nakulirwo waka esasi nelivuga emmanju n'ogwa wansi kati nga likubye emmotoka yennyini mwoli you can imagine emmotoka ojja ogiraba munakukonako katono n'owulira nti injini eyise yonna ne kati oli nga agikubyemu sasi nga tobirinako n'atakuba limu n'atakuba asatu saana saataano simukaaga simusanvu masasi gasukka mu 10 actually bagamba ababaze ebituli ku mmotoka masasi gali 18 side y'emmotoka ki yasinze okufuna the co-driver side nekyakyogedde agambye nti yasimbudde omwana yasimbudde muhumuza yakolezeza emmotoka nenamugamba nedda oludda olwasinze okukozesebwa lwe lwa co-driver naye ng'agamba nti muhumuza yasitatinze okusimbula nagamba nedda wali kinjala okulaba ku TV nga tebanafuluma na gate namugamba kyusa gwedde eno nze kanvuge tutegeeragana awo owatutabudde nnyo omutwe eyatulondodde ddala kuva ku kitebe yakoze kiki kubanga ono yabadde asimbudde ng'oli yatudde wali
nga tebanatambula nawala naga nti kanvuge okusobola okwanguwa bagenda okubatuuka ne bagwako. Waliwo abuuzizza direction ki olabe ekkubo erigenda ku ddwaliro ly'abasodokisi Namuŋŋoona ng'oyolekedde omuvule ogusala ekkubo Bawalakata era ne poliisi ku makya ebadde esibyewo simanyi kati oba ekyasibyewo nga ekkubo eryo eyabadde ava eno waggulu okusala jaamu bw'obanga opapa ng'ogenda sayidi z'Enansana bo balina amakubo gabwe bagayita baba Enansana bagamba awo bubona ababa bava ku sayidi ya Salt awo bayingirira Hoima Road ne badduka ne bayingira expressway ne bayambuka Enansana kati abadde avayo bw'ata ekisiriko kinene ekiri awo ne hamp oteekwa buteekwa okukendeeza speed mu kukendeeza speed amasasi we gayiikidde tamanyi yasibye atya tamanyi yavuddeyo atya kukka wansi tamanyi omwana engeri gyamushieldinze mu kubanga yamuguddeko bw'ati amasasi nga 10 gakubye mu mugongo gwa mwana. He could not survive n'asigala wansi. That's what he says in his words. N'agamba eddoboozi eryamugambye yayogedde emirundi 2-3 eryokubiri lyamugambye tovaawo balowooze nti ofudde era n'asigalawo. Abasaddekeze bamaze okumukuba amasasi musumba mu kukunyumizaamu gwe nga abaddeko naye amulabyeko agamba bayolekedde ludda ki yabadde asse wansi era alogezaako okwenyeenya kubalaba ndooza bandi badde bamakinga sure nti bamaliza mission yaabwe yabadde asse emmotoka ennene weekuyambira ate ngeri tinted toyinza kufuna clear vision tebadala mbakubye naye yabwedde luli agesinga mugesi mbale kubanga ali wano n'atolobozaawo amasasi naye nga yasse bw'ati wansi wa steering wakutamidde bw'ati eddoboozi nemugamba tovaawo n'asigalawoko oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 nemugamba simbula ate mpola genda emulago. Nga tumaliriza musumba ali mu mbeera ki gwe amulabyeko agambye nti ekiwundu abasawo bamuganye ekyomugongo bamuganye kitunga nti bwe kiri kya ssasi kibeera mu dangerous ng'okitunzi kiba beta nga kisigadde kiri open ne bakijjanjaba ne kimala okusammuka ne bakawegezaako okukijjanjaba bamuteekako dressing abadokita bajja wano ne bannansi ne bamudressinga naye saati akyusa oluvannyuma ku mpewo lwa ssaawa emu eba gozi ng'eyiseemu omusaayi nga yeetaaga okukyusa esaati yebikiridde ali mu mbeera nnungi kubanga he's a warrior, he's a fighter, he's a soldier era agamba nti ajja kubanga agenda maaso n'okuweereza Mukama amuwadde second chance. Omwana oli muwumuza atulumye nnyo abadde part of us staff member waffe tusaba naye Kanani tuweereza naye ku Salt tubeera naye all the time okuba nti afudde mu bukambwe bwe buto omusajja w'ekisabu ekitso omusajja w'ekisabu atyo kyewunyisa abadde muto nnyo mulungi nnyo wa kisa nnyo mukyala we muto nnyo ate omwana muto nnyo ddala naye Mukama bw'atyo bwageze era yamanyi lwakyakozereddwa bwe kityo ye Musumba agamba kimu tewali kirala kyonna agezaako kunnyonnyola nsonga zino Mukama yekka ye yamutaasizza. Richard Muwumuza yafudde mu bukambwe era ffenna tuwulira bubi nti yagenze bw'atyo. Aba House of Prayer Ministries International bali mu kuteekateeka waliwo Musumba bempulidde ng'akubira essimu nga bagamba temupapa kugenda mujje tutuule wamu wano tukole program bwegenda okubeera ey'okumuwerekera. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Tulina kisanyu limu lyokka nti abadde abeera ng'aweereza Musumba kyokka nga mukwano gwe ddala nga yamukkiririza ddala nga omusumba we. Ekisinga otutusanyusa afudde nga mulokole era tetulina kubuusabuusa tujja kumusisinkanayo ewa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abampeera omukisa.